Nko Kayibanda sina mutawana gwonna yebale nebaza bwebaza Katonda kubanga enkuyege kyankubira enduru nesibwa kuba nti ndi mutuukirivu si magezi gange sibwa kuba nti ndi serebu nayo yo Katonda agamba kibe ne kiba. Waliwo ebintu ebyabaddewo byannemye okutegeera. Gavumenti President Museveni nga omanyiira yawadde abakulembeze b'ennono emmotoka enzirusi buli omwezi enzirusi 22 n'abakulembeze b'ennono abo mwabadde bakabaka ntegeeza bakabaka of course bakulembeze b'ennono emmotoka zaabwe bazikimye Kololo nalabeko bakyabazinga bawumuloki bawumukuuka abakulembera gundi ezo naye obwakabaka Buganda tebwabaddeyo ne invitation tebabuyita era n'emmotoka tebaafunye. Nabadde na Vice President Jessica Lupo ye mu njogera ya gavumenti abaganda bagamba kabaka waabwe tetuyinza mugulira mmotoka tewali aliwo tegulira kabaka mmotoka naye twabawaddemu ssente enkalu ate omwogezi wa kaka nagamba tetunaffe kye twalabye kati nibinemu kutegeera ani mutuufu ani abuzaabuzaani kabaka baadde bamusuubira okwolekako ndowooza Kololo teyalabiseeko ekyo tekisoboka. Nganze chairman w'abalundi twirundanye Development Association nze ntunudde mu kamera eno omanyi abaganda bano abaganda bannabbi ebintu byonna bye baayogera mu ngero bwabanga bunnabbi abaganda balina olugero olugamba nti ensi bambi edibya mutere okitegeera ne bwe tuba tutunda ebyamaguzi n'okola packaging yetunda ekyo kyotunda tugeze okoza ekizigo kyo lebe eno gyotaddeko ng'opackaging ekizigo ekyo yetunda ekyo kyotunda branding eyo ekola nnyo bw'oba ng'olina by'otunda okitegeera kati ekintu kye bakoze gavumenti kye yakoze kyabadde kirungi nnyo naye packaging yakyo ye yabadde nkyamu okitegeera mu butuufu bakabaka oba ekitibwa kya kabaka oba abakulembeze ab'ennono tugambe bakabaka w'emmotoka tebaazibwadde ne maama Fina mukulembeze wa nnono si bwe kiri zino emmotoka ebirabo byabadde byaba kings abakulembeze bakabaka ate nga kabaka wa Buganda tafuna kirabo kyonna ekiweebwa kabaka gabeera makula omwamakula kaakati kabaka kintu kinene nnyo era bakabaka abo bemulaba obwakabaka tebabusoma nti nsomye njagala kubeera ne masters 4 nsobole okubeera kabaka Katonda yatonda kabaka era olubereberye Katonda nga ateekateeka ensi eno nga agimaliriza okugiteekateeka obulungi obukulembeze n'abuteeka mu mikono gy'abakabaka kituufu bino ebyabapulezidenti bano abagaa nti bawa bakabaka ebirabo baana b'abantu be baabireeta ne baleeta ekigambo pulezidenti tekyaliwo era ekigambo pulezidenti kyekibonyaabonya ensi era bw'otuuka mu nsi ezimu zo zikyakulemberwa n'abakabaka ekigambo pulezidenti kyekyatwala Museveni mu nsiko akijjewo ekyo badde okimanyi Museveni yagenda mu nsiko kujjawo kigambo pulezidenti yes naye ebiro bwe binaatuuka ekigambo pulezidenti kigenda kuvaawo mu nsi yonna si eno yokka just Museveni akulembedde bukulembezi revival okitegeera era guno gwe mulimu Katonda gwe yantuma ogw'okujjanjaba endwadde 3 obutamanya enjawukana n'obwavu okitegeera kati abantu bingi nnyo bye batamanyi bwe bawulira ekigambo kabaka babuuza kati waggulu eri mu ggulu gye twagala okugenda weewali kabaka w'abaki kabaka w'abakabaka bano eri waggulu teriyo pulezidenti w'abapulezidenti naye waliyo kabaka w'abaki
President akoma wano ku nsi kyovola President Museveni muweereza wa Katonda akulembedde revival ejjawo ekigambo president bakabaka baddewo ale president osobola okubeera president wa kabina binako ku kyalo osobola okubeera president wa ghetto kati nganze bwendi president wa bali b'embizi nero lisobola kusanga kabaka wa tosobola kusanga kabaka wa bali b'embizi toyinza kusanga kabaka wa ghetto toyinza okitegeera dono ekyabazinga abali b'embizi naye kabaka abeera kabaka kabaka w'abakabaka yo yali waggulu yabakola ki era gwe baweereza kabaka Ssaabasajja kabaka gw'olabayo Ronald Muwenda Mutebi ali connected naki n'obwakabaka buli obwa waggulu eri kabaka w'abakabaka okitegeera era sometimes oyinza okwesanga Ssaabasajja kabaka ayogera ne Katonda mukwolesebwa mukuloovu president afuga nsi eyo ng'abantu bamwaga. So program yo yabadde Museveni mwewunya nnyo favor Katonda gyamuteekako okufuga bannayuganda nga bakwagala bwe bati baba abatamwagala batono nnyo. Anko Ibanda program yabadde ntuufu President Museveni okwata emmotoka n'agabira ku basajja abo naye sikugabira ku basajja abo tokabayita basajja okwata emmotoka n'azigabira bakabaka abakulembeze naye enteekateeka ye yabadde enfu tosobola teeka mu kisaawe kololo ng'olinga ateze enkwale emitego oteze yasose kwebuuza ku bambasada ba kalichezo ate ffe bamaloza tetulina magezi singa banneebuuzizzaako naali badde mbaga nti ekyo temukikola tukwate emmotoka zino tufune ababaka abazitwala kubanga Anko Ibanda obwakabaka wabona balina bakatikkiro abasoga mmanyi balina muvawala ne katikkiro tateekeddwa kuba katikkiro bwagenda era kabaka yaba agenze kuba katikkiro ye kabaka ow'ebweru osegeera toyinza kugamba n'oyita kitaawo okuva eri ewaffe Butambala ajjano n'essuuti ya Krismasi ajja e Kampala taata jangono n'essuuti ya Krismasi kitaawo oyina kukwata suuti eyo n'ovuga emmotoka n'ogimutwalira mu kyalo naye kati yemu abasajja ba NRM abasajja ba president abamuli ku kido balina abawabuzi be nze tannondangako kubeera muwabuzi ekyo kino kiba kitanga kyabalemye okuwabula nze nange nabiwulidde buwulizi okitegeera era nsanze mmwe wano mmwe mubyogerako sinabiwulirako naye nga kyabadde kikyamu nnyo omanyi nze nga Kayibanda Bayibuli engamba nti amazima ganfuula ow'eddembe nze simanyi President Museveni mwagala nnyo era nze abantu bagenda ne bagamba Museveni yakoze kino naye nze sirabangayo nsobi Museveni gy'akoze sirabayo kikyamu kye yali akoze ku nsi kuno naye kino era abaakikoze oyinza okwesanga nga ng'omanyi bw'omanyi abantu abaagala ebyabwe abaagala okuvumaganya nga be baakikoze mulimu akola ekintu ng'ayagala bakyawe Museveni nga tegyetaagisa okitegeera naye President Museveni gwe mmanyi era ajja kuvaayo yeetonde. Anko Kai kino kyefaanaanyiriza okuzzaayo Katonda emabega ku mbaga ya Kyabazinga wekiba General Muhoozi yeeyama oba yawa Kyabazinga ente 20 namugamba omukolo bwe giba giwedde ojja kujja ewange okimenta 2 nakyo kyefaanaanyiza kino okusitula kabaka wamugamba ajje kyefaanaanyiza kino tosobola kugamba kabaka mbw ajja ano n'ente ne oba omuwa 10 ne oba omutwalo gw'ente olina okugwetikka ogukole ki kubanga kiri kitiibwa naye kyemmanyi ekireeta ebyo kyekino nti waliwo obukadde bwe banyumiza nti singa okwata amaggwa nga gabadde wano ne gakufumita ate n'otagajjaawo kati ate osobola okukomawo era ne gakukola ki ne gakufumita okitegeera kati embeera efaanana bweti ffe twagikuliyetingawo abaliwa bannayuganda okitegeera okuva lwe twava mu nsiko mu 1986 President Museveni n'amala okulayira ekkololo waaliwo awo disipulini ndowooza mu myaka ndowooza oba gyalinga 10 ekyavaamu embeera neeyonooneka
ate sitaani yayita musajja gwe bayita gundi Nsubuga Nsambu eyali memba wa palamenti we Makindi eyo Nsubuga Nsambu oyo oba yoyo eyayimirira ku kadaala n'atabulatabula ebintu n'agamba nti abange obwakabaka baatuwadde byoya byanswa tebaatuwadde kabaka mutuufu awo ekisiraani we kyayingirira batandikirawo okwonooneka Mengo neefuuka akadala k'ebyobufuzi nga buli alina okubeera wano mu Kampala oba mu Buganda n'otambula nga abantu tebakasukira mayinja ng'olina kubeera Mengo n'ovuma Pulezidenti Museveni. Naye gino emirembe gizeko kabadde ajja kitereeza. Anti wuliriza kye nkugamba nti Bayibuli egamba nti kyosiga kyokola ki? Kyokungula. Era waliwo n'eŋŋombe egamba nti guluma yaguzza enjoka teruma ki? Teruma kundi. Eruma wenyini we yaguzza yennyini we yayita era ajja weegendere ng'enziku ekutte teruma mutwe eruma oli eyagenza okunoonya enziku gyekola ki? Enziku gyeri. Kakati ebintu bino tubirabamu ebyokuzannya. Oyinza okubeera ng'oli musajja mukulu n'otabalira mu bwana obuto obwotuuse okuzaala osiga ensigo kye bagenda okukola obwana bwo kubanga naawe ensigo ogikoze eki? Ogisize. Naye tososodde nti abo nabo baana tuwe tososodde nogandi ono omwana gwenzaala mutunuza ntya mu mbuga ya sitaani ntwala ntya omwana ono muloogi nga tolaba kifaananyi nti otwala mwana wo ebiro bituuka ne batandika okuyiribya ababo. Okitegeera kati kiyinza okuba nga nakyo kiviirako okuleeta embeera efaanana bwetyo. Okitegeera kuba waliwo ebintu Katonda byaleeta naye nga alina byayagala tuyigemu, alina kyayagala okuyigiriza. Okitegeera embeera esobola okujja mu bulamu bwo nga mbi n'ekunyigiriza naye nga Katonda alina kyakusomesa nti bw'ova mu mbeera eno olina kweyisa bw'oti. Okitegeera era nze ŋŋamba nnyo abantu nti buli lw'obeera mu mbeera embi amagezi oba ogalina. Amagezi gajja nenfuna ssente nkola emidaala gya capati bwe nfuna ssente nkola emidaala gya capati egi amagezi gaba gajja. Naye bw'ombeera mu mbeera ennungi olowooza kukola ki? Kubaluka genda eno kubaluka genda eno. Era nze Mukama alina kyeyambikkulidde ennaku zino just a few days nambikkulira ekintu n'aŋŋamba nti omuntu wano mu nsi ali ku nsi olina abalabe 7. Abalabe bo bali 7, abalabe bange bali 7. Omulaba asooka ye ggwe mwennyini atali gwono naye waliwo ggwe oli ali mu ggwe asalawo. Kati tugenze muloogi nfunye akawala oli asalawo nyambale kondomu sijambala oyo ali mu ggwe ye mulabewo okusinga. Omulabewo namba 2 ge maaso go gano gatunuulira ki? Bye galaba gagalagalabe buli kimu gakole ki? Galabe ekivaamu ne gakusikiriza okukola ki? Bwe gamala okulaba gafoosinga oli omuntu ow'omunda olabye tolabye kati lumba. Mukama okitegeera kakati omulabe namba 3 ke kamwako byoyogera bikufevalinga bikuyiwayo bikunnyulula bikubbulula. Yes. Kati akamwako omulabewo w'amaanyi nnyo. Okitegeera kati omulabe namba mmeka? Namba 4. Namba 4 byebigere ebyo. Ebigere byantunda byantunda saaligenze omala kuva n'otukeeko bino kale singa ntegedde ne sijja naye ng'ebigere bimaze okukola ki? Otuuseeyo. Kati omulabe namba 5 ye famire yo. Abantu bo famire yo osobola okugaggawala ne bakutandika yatuyoola ettaka emikisa gyaffe nayo yagitwala yatuloga famire yo ate ne bakufuukira ettabu famire yo. Niko twala ebifaananyi bye mu biswa ebifaananyi bye ku malaalo bakusiraanye okole ki? Atususseeko atusukkulumyeko. Okitegeera famire yo nabo balabe bo. Omulabe namba 6 ye mukwano gwo kuba teri mulabewo nga teyasooka kubeera mukwano gwe. Buli mulabe w'omuntu yasooka kubeera mukwano gwe. Okitegeera
omulabe namba 7 ze sente zo sente nazo ezo sente nazo mulabewo kubanga olubo zikwata bwe pa nga zitandika okutuma oyiwa mafuta genda mbalala oyiwa mafuta genda kasese oyiwa mafuta kati njagala ngunywere 40 ngononye ekisheshe njagala gunywera mbale njagala kiseka kiwala kikyesobola okutambula nakyo oyinza n'oteekako babulooka bakunoonyeze go Dubai kiwini kya wamami kiwini kya mami nakinoonya dda ng'okikubira essimu gyala tugende Dubai olaba sente byetandisa okukozesa n'oteekamu kakadde ennamba y'essimu n'ogigula akakadde aka kati sente nayo mulabewo kati kyova olaba omuntu yenna wooli olina okumanya abalabe baabo osobole okufuna engeri gy'obeegenderezaamu n'engeri gy'obakwatamu osobole okubeera omuwanguzi okitegeera naye abalabe abo okubawangula era olina okukozesa ebintu 7 byebiri bwate faith okukkiriza love okwagala hope essuubi patience obugumiikiriza determination obumalirivu forgive okusonyiwa resistance okulemerako biri 7 era ebibijjawo bye bino 7 ng'obimaze kubanga singa ofuna sente n'ogumiikiriza n'osooka olindamu okola expenditure ojja kuspendinga bulungi naye oluzikwata bwe pa ngende n'ekiwola kino eranda ngende nkole bwe nti kangende ngula emmotoka okakana oguze emmotoka egenda okusaanyaawo obulamu bwo olina okubeeramu omugumiikiriza olaba basudde yagula emmotoka empya mbw atagitwala mu kyalo ate banywedde mungi nnyo olina okubeera n'okwagala okitegeera kati nze ndaba ebintu era sometimes ebintu ebimu bintuukako nze nesinenya muntu nonenya ebyo ebimulina nenenya nze nengamba nyinza okuba nga nze sitambudde bulungi ne Katonda wange oba waliwo omwoyo gwe sinabakkuba oguziyiza ki okutuukusibwako obulamu kyova olaba nze nagaana okukyawa President Museveni nagaana okukyawa gavumenti ya Museveni ne bwe mbonaaba n'okufaanana kutya bangobye ku CBS bangoba mu magye bangobye ku Bukedde kati sinenya muntu mulala yenna sinenya CBS sinenya Top Radio sinenya Bukedde naye mbeera onenga kirabika mu kkubo lyange waliwo kye sinnabakola ki kutereeza kati embeera eyo kubeerako ate gwe noonenya abantu n'okyawa abantu naye ng'okyawa babwereere kati Uganda bino byonna biriwo ebyokutoboola abakulembeze abo ab'ennono bibeerawo olw'ensonga kubanga tetumanyi lwaki bibeerawo nti gavumenti gye tulimu birina okubeerawo twagala na gavumenti eri eyasooka President Museveni gye yajja nayo okuva mu nsiko ey'obumu eya Katonda ne tutwala eya sitaani era gavumenti ya sitaani ye yavaako abantu okutandika okutyoboola abantu omuntu n'atuuka n'okuvuma Nnaabagereka wa Buganda maama eyavangako okuvuma President Museveni memba wa Parliament n'abeera kulenga Museveni alinga ennyanya envundu okutegeera kaakati gavumenti gye tulimu eya sitaani yeeyo sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza twagaana gavumenti President Museveni gyava Katonda gye yamutuma mu nsiko byonna birina okubeerawo ebyo okutyoboola abakulembeze ab'ennono okuvuma abazadde okuba abaana ne bakuba abazadde baabwe tobalaba abazadde nga abaana bakuba abazadde baabwe yembeera gye tulimu eno myaka 5 Katonda azimba gavumenti ey'omugendo abantu abali mu mugendo batambula batuuka gye balaga bannayuganda ne mugigaana nti mwagala bibiina byabufuzi ebingi bireete bad manners empisa embi abantu batutyoboole ekyo tekyewuunyisa tumaliriza nekino gavumenti ya NRM ne President Museveni baakoma ddi beerabira ddi okutandika okugaba obuvunaanyizibwa n'okunoonyereza lwakindeesa kibuzo ekyo nzijukidde ku nsonga z'ekawempe nga baalema okunoonya abantu abatuufu abalina okunoonya abantu bakuŋŋaanye baleeta magye na poliisi wendudde mu kino eno kya maama Jessica Lupo kyeyakoze nti balemeddwe okufuna abantu abatuufu abasobola okutuuka mu bwakabaka obwo mu kingdoms ezo ne basalawo kugenda nga juzi speaker yali agaba emmotoka n'emmotoka ze yagabira abaaliko ba speaker era babayitaawo kolone ne bazipaakinga awo bati
NRM yerabira abo it's okay ba minister ba member parliament simanyi baani naye kye bayita kabaka you cannot oba wa Buganda you cannot oba wa Busoga oba wawa you cannot you have to respect them awo babuze kubanga bo banjawulo bali connected ne kabaka wa bakabaka atenga balina n'amaanyi era ne wano sinabaka alagira n'abakukyagamba kyobudola abantu olaba bakabaka ati ngo wa Buganda akubiriza abantu okulima emmwanyi abantu era bazirima olaba agamba abantu abana mugende musome mwetangira kawaka ka Mukenenya mukole olaba abantu nti babigoberera kabaka byabalagidde naye kyenkubuulira nti kyekyo ne bakabaka nabo bavengayo ng'abantu be bakulembera basiwuuka empisa ne babagambako nti bannange mulekerawo okuvuma tekukyali ate wano mu Buganda okuvuma kyalinga kive dda kyalinga kive omuntu okuvuma omuntu akusinga emyaka kyalinga kive wano nga era taata akutuma genda oyite mwami Matovu oyo naye nga tosobola muyita linnya nti Matovu twaddukanga emisinde n'omuyitako ng'ali ku ggaali n'omudda mu maaso n'okumugamba nti taata akuyita naye nga wanemabega otyo omuyita oba omukubira mu ngalo naye kati ebyo byonna byakola ki byaggwaawo ensi njagala babuulira mutegere nti omulabe waffe bamuyita sitaani talina kirungi kyatwagaliza kubeera ffe kasa twalondawo gavumenti ya sitaani mwe tuba tutambulira ey'okuyombagana ey'okulwanagana gw'oli wa Nuupu tojja kuliira wano eri bbala ya wa Nuupu tetujja ginyweramu eri wooteri ya WNRM sijja kukyamawo ya WNRM oli wa DP kakati tulwanagana eyo gavumenti gye twalonda era olaba nga tebakuwadde bitiibwa abaana bo bakuvuma bakukuba ng'omanya gavumenti gye tulimu sitaani kankubule Katonda bw'owuliranga nga owulira ekirowoozo ekigamba nti Kayibanda muwe emitwalo 10 oyaba Katonda yakugamba owangayo tondamu Katonda abakugambye tiwa Kayibanda emitwalo 10 naye sitaani agamba kuba Kayibanda ekikondi kasooli ekigamba nti kuba Kayibanda ekikondi manya oyo sitaani akubabe ennaku zo Katonda bamuwogeza kyatagambye sitaani antuliza sitaani ojja kumala okunkuba ekikondi ogenda kukakana ng'oli mu kkomera ye sitaani agamba onkuba ekikonde bakutwale mu kkomera naye Katonda aleeta ekirowoozo ekigamba nti Kayibanda mutwale ku langi mutwale wali ku kyusi omugulireyo embizi oyo aba Katonda nga yakola ki nga yayogera kati embeera yonna Katonda asobola okugireeta olw'ekigendererwa okitegeera ekyo kimanyi abalabe b'omuntu 7 ebimalawo obulabe obwo era 7 sibula abantu okimanyi nti Katonda aleeta emirembe okimenye Katonda ajjawo emirembe Katonda bw'aba aleeta emirembe okimanyi Katonda mu kuleeta emirembe akozesa bantu ate okimanyi nti Katonda mu kujjawo emirembe era akozesa bantu okimanyi nti Katonda mu kujjawo emirembe asobola okukozesa abo abaleeta emirembe ne bagijjawo eyagenda mu nsi kwakulwana atereeza ensi n'amukozesa n'ajjawo emirembe asobola atera okuzzayo era olutalo nga bwe walaba ebyali e Kawempe nti yayingira ne bwe yali ayingiza Kibuli ne mu kufulumya Kibuli siibula abantu kaakati bannayuganda mbasiibula nga mbaagaliza olunaku olulungi okujja ku World Pork Day ngenda kuzomwezi 27 enansana ku makutano munguleeko emmeeza ey'akakadde munguleeko emmeeza ey'emitwalo 5 ebyokulya n'okunywa obisangawo ku mmeeza gwoko wanoogamba nti nkoze eki tinkooye naye njagala bagamba ekintu kino nti buli omu oli oba oli musiraamu ng'osaala oba oli mu katuliki ng'osoma sapuli oba oli mulokole ng'oli mu overnight oba oli awo osaba oba oli mu kristaayo mu Anglikani oba oli mu Seventh Day tudde eri Mukama twenenye ensobi gye twakola okugaana gavumenti ya Katonda ne tukkiriza gavumenti ya sitaani ey'ebibiina by'obufuzi ebingi bye bireese obuzibu wano then ekirala nga musaala nga musaba musabe nnyo ekisa kibeere mu mitima gyammwe kubanga ekisa kya Mukama waffe Yesu era musabe okwagala mubeere n'okwagala mu mitima gyammwe
kubanga Bayibuli egamba nti emibiri gyaffe yeekaalu ya Katonda. Musabe nnyo Katonda ayingire abeere mu yeekaalu ye. Mubeere n'okwagala. Bwe tunaabeera n'okwagala tujja kubeera n'empisa, tujja kuwa abantu ebitiibwa, tujja kwewa ebitiibwa, ate tujja kugaggawala. Kubanga Bayibuli egamba nti ensi n'okujjula kwayo bya Mukama. Bw'abanga ali mu ggwe kitegeeza by'omu nsi muno byonna bibyo. Ate tubeere n'obumu, enkolagana ennungi nga tussa kimu, tukolagana kubanga kabaka. Kabaka. Do you know what we call kabaka? A king. Wabwe osoma mu Bible ndabamu kabaka Solomoni, kabaka Daudi, kabaka Sulemani, kabaka Akaswero, kabaka gundi. Temuli kigambo president. Ekigambo president abaana b'abantu mwe mukirese era kye kibonyaabonye ensi eno kati. Kyovula tewakyali president afuga nsi eyo ng'abantu bamwaga. So program eyo yabadde Museveni mwewunya nnyo favor Katonda gyamuteekako. Okufuga bannayuganda nga bakwagala bwe bati. Baba n'abatamwagala batono nnyo. Anko Ibanda, program yabadde ntuufu. President Museveni okwata emmotoka n'agabira ku basajja abo. Naye engeri sikugabira ku basajja abo. Toka bayita basajja. Okwata emmotoka n'azigabira bakabaka abakulembeze. Naye enteekateeka ye yabadde enfu. Tosobola teeka mu kisaawe kololo ng'olinga ateze enkwale emitego. Oteze kwebuuza ku bambasada ba kalichezo. Ate ffe bamaloza tetulina magezi singa banneebuuzizzaako nali badde mbaga nti ekyo temukikola. Tukwate emmotoka zino tufune ababaka abazitwala. Kubanga Anko Ibanda obwakabaka wabona balina bakatikkiro. Balina bakatikkiro abasoga mmanyi balina muvawala. Ne katikkiro tateekeddwa. No okubayita bebuuzaako. Kuba katikkiro bwagenda era kabaka yaba agenze kuba katikkiro kabaka ow'ebweru. Toyinza kugamba n'oyita kitaawo okuva eri ewaffe Butambala ajjano ne suuti ya Christmas. Ajje Kampala taata jangono ne suuti ya Christmas kitaawo oyina kukwata suuti eyo n'ovuga emmotoka n'ogimutwalira mu kyalo. Ne kati yemu abasajja ba NRM abasajja ba president abamuli ku kido. Balina abawabuzi be nze tannondangako kubeera muwabuzi. Ekyo kiba kitanga kyabalemye okuwabula. Nze nange nabiwulidde buwulizi okitegeera era nsanze mwe wano mwe mubyogerako sinabiwulirako naye nga kyabadde kikyamu nnyo omanyi nze nga Kayibanda Bayibuli engamba nti amazima ganfuula ow'eddembe nze simanyi President Museveni mwagala nnyo era nze abantu bagenda ne bagamba Museveni yakoze kino naye nze sirabangayo nsobi Museveni gyakoze. Sirabayo kikyamu kye yali akoze ku nsi kuno. Naye kino era abaakikoze oyinza okwesanga nga ng'omanyi bw'omanya abantu. Abaagala ebyabwe. Abaagala okuvumaganya nga be baakikoze. Mwina mu gavumenti mwamu ate abaagala egwe. Mulimu akola ekintu ng'ayagala bakyawe Museveni. Bwe tulaba abasirikale ba poliisi bakuba abantu emiggo nga tegyetaagisa. Nga tegyetaagisa. Nidde ono akolera gavumenti. Okitegeera. Oba ayagala egwe. Naye President Museveni gwe mmanyi. Era ajja kuvaayo yeetonde. Anko Kai, kino kyafaananyiriza okuzzaayo Katonda emabega ku mbaga ya Kyabazinga. Wekiiba General Muhoozi yeeyama oba yawa Kyabazinga ente 20. Namugamba omukolo bwe giba giwedde ojja kujja ewange okimenti 2. Nakyo kyefaananyiza kino okusitula kabaka omugamba ajje ewa kimenti. Kyefaananyiza kino tosobola kugamba kabaka mbw ajjano n'ente. Ne oba omuwa 10. Ne oba omutwalo gw'ente. Olina okugwetikka ogukole ki? Kubanga kiri kitiibwa. Naye kyemmanyi ekireeta ebyo kye kino nti waliwo obukadde bwe banyumiza nti singa okwata amaggwa nga gabadde wano ne gakufumita ate n'otagajjaawo kati ate osobola okwemawera ne gakukola ki ne gakufumita okitegeera kati embeera efaanana bweti ffe twagikuliyeetingawo abaliwa bannayuganda okitegeera okuva lwe twava mu nsiko mu 1986 President Museveni n'amala okulayira ekkololo waaliwo awo disipulini ndowooza mu myaka ndowooza oba gyalinga 10 ekyavaamu embeera neeyonooneka
ate sitaani yayita musajja gwe bayita gundi Nsubuga Nsambu eyali memba wa palamenti w'e Makindi eyo Nsubuga Nsambu oyo oba yoyo eyayimirira ku kadaala n'atabulatabula ebintu n'agamba nti abange obwakabaka baatuwadde byoya byanswa tebaatuwadde kabaka mutuufu awo ekisiraani we kyayingirira baatandikirawo okwonooneka Mengo neefuuka akadala k'ebyobufuzi nga buli alina okubeera wano mu Kampala oba mu Buganda n'otambula nga abantu tebakasukira mayinja ng'olina kubeera Mengo n'ovuma Pulezidenti Museveni. Naye gino emirembe gizekabaka badda gyakitereeza. Anti wuliriza kyenkugamba nti Bayibuli egamba nti kyosiga kyokola ki? Kyokungula. Era waliwo n'eŋŋombe egamba nti guluma yaguzza enjoka teruma ki? Teruma kundi. Eruma wenyini we yaguzza yennyini we yayita era ajja weegendere ng'enziku ekutte teruma mutwe eruma oli eyagenza okunoonya enziku gyekola ki? Enziku gyeri. Kakati ebintu bino tubirabanga ebyokuzannya. Oyinza okubeera oli musajja mukulu n'otabalira mu bwana obuto obwotuuse okuzaala osiga ensigo kye bagenda okukola obwana bwo kubanga naawe ensigo ogikoze eki? Ogisize. Naye tososodde nti abo nabo baana tuwe tososodde nogandi ono omwana gwenzaala mutunuza ntya mu mbuga ya sitaani ntwala ntya omwana ono muloogi nga tolaba kifaananyi nti otwala mwana wo. Ebiro bituuka ne batandika okuyiribya ababo. Okitegeera kati kiyinza okuba nga nakyo kiviirako okuleeta embeera efaanana bwetyo. Okitegeera kuba waliwo ebintu Katonda byaleeta naye nga alina byayagala tuyigemu, alina kyayagala okuyigiriza. Okitegeera embeera esobola okujja mu bulamu bwo nga mbi neekunyigiriza naye nga Katonda alina kyakusomesa nti bw'ova mu mbeera eno olina kweyisa bw'oti. Okitegeera era nze ŋŋamba nnyo abantu nti buli lw'obeera mu mbeera embi amagezi oba ogalina. Amagezi gajja nenfuna ssente nkola emidaala gya capati bwe nfuna ssente nkola emidaala gya capati egi amagezi gaba gajja. Naye bw'ombeera mu mbeera ennungi olowooza kukola ki? Kubaluka genda eno kubaluka genda eno. Era nze Mukama alina kyeyambikkulidde ennaku zino just a few days n'ambikkulira ekintu n'aŋŋamba nti omuntu wano mu nsi ali ku nsi olina abalabe 7. Abalabe bo bali 7. Abalabe bange bali 7. Omulaba asooka ye ggwe mwennyini. Atali gwono naye waliwo ggwe oli ali mu ggwe asalawo. Kati tugenze muloogi nfunye akawala oli asalawo nyambale kondomu sijambala. Oyo ali mu ggwe ye mulabewo okusinga. Omulabewo namba 2 ge maaso go gano gatunuulira ki? Bye galaba galabe buli kimu gakole ki? Galabe ekivamu ne gakusikiriza okukola ki? Bwe gamala okulaba gafoosinga oli omuntu ow'omunda olabye tolabye kati lumba. Mukama okitegeera kakati omulabe namba 3 ke kamwako byoyogera bikufevalinga bikuyiwayo bikunnyulula bikubbulula. Yes. Kati omumwe akamwako mulabewo w'amaanyi nnyo. Okitegeera kati omulabe namba mmeka? Namba 4. Namba 4 byebigere ebyo. Ebigere byantunda mama. Bigere byantunda. Saaligenze. Omala kuva n'otukeeko bino gawo kale singa ntegedde ne sijja. Naye ng'ebigere bimaze okukola ki? Bimaze okuwaayo. Otuuseeyo. Kati omulabe namba 5 ye famire yo. Abantu bo famire yo. Osobola okugaggawalawo ne bakutandika. Yatuyoola ettaka. Emikisa gyaffe nayo yagitwala. Yatuloga. Famire yo ate ne bakufuukira ettabu. Famire yo. Niko twala ebifaananyi byo mu biswa. Ebifaananyi byo ku malaalo. Bakusiraanye okole ki? Atususseeko. Atusukkulumyeko. Okitegeera. Famire yo nabo balabe bo. Omulabe namba 6 ye mukwano gwo. Kuba teri mulabewo nga teyasooka kubeera mukwano gwe. Buli mulabe w'omuntu yasooka kubeera mukwano gwe. Okitegeera.
omulabe namba 7 ze sente zo sente nazo ezo sente nazo mulabewo kubanga olubo zikwata bwe pa nga zitandika okutuma oyiwa mafuta gena mbalala oyiwa mafuta genda kasese oyiwa mafuta kati njagala ngunywere 40 ngononye ekisheshe njagala gunywera mbale njagala kiseka kiwala kikyesobola okutambula nakyo oyinza n'oteekako babulooka bakunoonyeze go Dubai kiwini kya wamami kiwini kya mami nakinoonya dda ng'okikubira essimu gyala tugende Dubai olaba sente byetandisa okukozesa n'oteekamu kakadde ennamba y'essimu n'ogigula akakadde aka kati sente nayo mulabewo kati kyova olaba omuntu yenna wooli olina okumanya abalabe baabo osobole okufuna engeri gy'obeegenderezaamu n'engeri gy'obakwatamu osobole okubeera omuwanguzi okitegeera naye abalabe abo okubawangula era olina okukozesa ebintu 7 byebiriwo ate faith okukkiriza love okwagala hope essuubi patience obugumiikiriza determination obumalirivu forgive okusonyiwa resistance okulemerako biri 7 era ebibijjawo bye bino 7 ng'obimaze kubanga singa ofuna sente n'ogumiikiriza n'osooka olindamu okola expenditure ojja kuspendinga bulungi naye oluzikwata bwe pa ngende n'ekiwola kino e London ngende nkole bwe nti kangende ngula emmotoka okwakana oguze emmotoka egenda okusaanyawo obulamu bwo olina okubeeramu omugumiikiriza olaba basudde yagula emmotoka empya mbw atagitwala mu kyalo ate banywedde mungi nnyo olina okubeera n'okwagala okitegeera kati nze ndaba ebintu era sometimes ebintu ebimu bintuukako nze nesinenya muntu nonenya ebyo ebimulina nenenya nze nengamba nyinza okuba nga nze sitambudde bulungi ne Katonda wange oba waliwo omwoyo gwe sinabakkuba oguziyiza ki okutuukusibwako obulamu kyova olaba nze nagaana okukyawa President Museveni nagaana okukyawa gavumenti ya Museveni ne bwe mbonaaba n'okufaanana kutya bangobye ku CBS bangoba mu magye bangobye ku Bukedde kati sinenya muntu mulala yenna sinenya CBS sinenya Top Radio sinenya Bukedde naye mbeera onenga nti kirabika mu kkubo lyange waliwo kyesinnabakola ki kutereeza kati embeera eyo kubeerako ate gwe noonenya abantu n'okyawa abantu naye ng'okyawa babwereere kati Uganda bino byonna biriwo ebyokutoboola abakulembeze abo ab'ennono bibeerawo olw'ensonga kubanga tetumanyi lwaki bibeerawo nti gavumenti gye tulimu birina okubeerawo twagala na gavumenti eri eyasooka President Museveni gye yajja nayo okuva mu nsiko ey'obumu eya Katonda ne tutwala eya sitaani era gavumenti ya sitaani ye yavaako abantu okutandika okutyoboola abantu omuntu n'atuuka n'okuvuma Nnaabagereka wa Buganda maama eyavangako okuvuma President Museveni memba wa Parliament n'abeera kulenga Museveni alinga ennyanya envundu okutegeera kaakati gavumenti gye tulimu eya sitaani yeeyo sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza twagaana gavumenti President Museveni gye yava Katonda gye yamutuma mu nsiko byonna birina okubeerawo ebyo okutyoboola abakulembeze ab'ennono okuvuma abazadde okuba abaana bakuba abazadde baabwe tobala abazadde nga abaana bakuba abazadde baabwe yembeera gye tulimu eno myaka 5 Katonda azimba gavumenti ey'omugendo abantu abali mu mugendo batambula batuuka gye balaga bannayuganda ne mugigaana nti mwagala bibiina byabufuzi ebingi bireete bad manners empisa embi abantu batutyoboole ekyo tekyewuunyisa tumaliriza nekino gavumenti ya NRM ne President Museveni baakoma ddi beerabira ddi okutandika okugaba obuvunaanyizibwa n'okunoonyereza lwaki ndeesa ekibuuzo ekyo nzijukidde ku nsonga z'e Kawempe nga baalema okunoonya abantu abatuufu abalina okunoonya abantu bakuŋŋaanye baleeta magye na poliisi wendudde mu kino eno kya maama Jessica Lupo kye yakoze nti balemeddwe okufuna abantu abatuufu abasobola okutuuka mu bwakabaka obwo mu kingdoms ezo ne basalawo kugenda kolo nga juzi speaker ali agaba emmotoka n'emmotoka ze yagabira abaaliko ba speaker era babayita awo kolone ne bazipaakinga awo bati
NRM yerabira abo it's okay ba minister ba member parliament simanyi baani naye kye bayita kabaka you cannot oba wa Buganda you cannot oba wa Busoga oba wa Nkoli oba wawa oba wa Bagisu you cannot you have to respect them. You have to respect them. Babuze. Kubanga bo banjawulo bali connected ne kabaka wa kabaka. Atenga balina n'amaanyi era ne wano. Wano alagira. N'abakokyagamba. Kyobudola abantu olaba bakabaka ati ngo Buganda akubiriza abantu okulima emmwanyi abantu era bazirime. Olaba agamba abantu abana mugende musome mwetangira akawuka ka mukenenya mukole. Olaba abantu nti babigoberera kabaka byabalagidde. Naye kyenkubulira nti kyekyo. Ne bakabaka nabo bavengayo nga abantu be bakulembera basiwuka empisa ne babagambako ti bannange mulekerawo okuvuma tekukyali ate wano mu Buganda okuvuma kyalinga kivedda kyalinga kive omuntu okuvuma omuntu akusinga emyaka kyalinga kive wano nga era taata akutuma gendo yite mwami Matovu oyo naye nga tosobola muyita linnya nti Matovu twaddukanga emisinde n'omuyitako ng'ali ku ggaali n'omudda mu maaso n'okumugamba taata akuyita naye nga wano emabega otyo omuyita oba omukubira mu ngalo naye kati ebyo byonna byakola ki byaggwaawo ensi njagala babuulira mutegere nti omulabe waffe bamuyita sitaani talina kirungi kyatwagaliza kubeera ffe kasa twalondawo gavumenti ya sitaani mwe tuba tutambulira ey'okuyombagana ey'okulwanagana gw'oli wa Nuupu tojja kuliira wano eri bbala ya wa Nuupu tetujja ginyweramu eri wooteri ya WNRM sijja kukyamawo ya WNRM oli wa DP kakati tulwanagana eyo gavumenti gye twalonda era olaba nga tebakuwadde bitiibwa abaana bo bakuvuma bakukuba ng'omanya gavumenti gye tulimu sitaani kankubulire Katonda bw'owulira nga owulira ekirowoozo ekigamba nti Kayibanda mu emitwalo 10 oyo aba Katonda yakugamba owangayo toddamu Katonda abakugambye tiwa Kayibanda emitwalo 10 naye sitaani agamba kuba Kayibanda ekikondi kasowulira ekigamba nti kuba Kayibanda ekikondi manya oyo sitaani kuba ennaku zo Katonda bamwogeza nekyatagambye sitaani antuliza sitaani ojja kumala okunkuba ekikondi ogenda kukakana ng'oli mu kkomera ye sitaani agamba onkuba ekikonde bakutwale mu kkomera naye Katonda aleeta ekirowoozo ekigamba nti Kayibanda mutwale ku langi mutwale wali ku kyusi omugulireyo embizi oyo aba Katonda nga yakola ki nga yayogera kati embeera yonna Katonda asobola okugireeta olw'ekigendererwa okitegeera ekyo kimanyi abalabe b'omuntu 7 ebimalawo obulabe obwo era 7 sibula abantu okimanyi nti Katonda aleeta emirembe okimanyi Katonda ajjawo emirembe Katonda bw'aba aleeta emirembe okimanyi nti Katonda mu kuleeta emirembe akozesa bantu ate okimanyi nti Katonda mu kujjawo emirembe era akozesa bantu okimanyi nti Katonda mu kujjawo emirembe asobola okukozesa abo abaleeta emirembe ne bagijjawo eyagenda mu nsi okulwana atereeza ensi n'amukozesa n'ajjawo emirembe asobola atera okuzzayo era olutalo nga bwe walaba ebyali ekawempe nti yayingira bwe yali ayingira yayingiza Kibuli ne mu kufulumya Kibuli siibula abantu kaakati bannayuganda mbasiibula nga mbaagaliza olunaku olulungi okujja ku World Pork Day ennaku z'omwezi 27 enansana ku makutano munguleeko emmeeza ey'akakadde munguleeko emmeeza ey'emitwalo 5 ebyokulya n'okunywa obisangawo ku mmeeza gwoko wanoogamba nti nkoze eki tinkooye naye njagala bagamba ekintu kino nti buli omu oli oba oli musiraamu ng'osaala oba oli mukatuliki ng'osoma sapuli oba oli mulokole ng'oli mu overnight oba oli awo osaba oba oli mukristaayo mu Anglikani oba oli mu Seventh Day tudde eri Mukama twenenye ensobi gye twakola okugaana gavumenti ya Katonda ne tukkiriza gavumenti ya sitaani ey'ebibiina by'obufuzi ebingi bye bireese obuzibu wano then ekirala nga musaala nga musaba musabe nnyo ekisa kibeere mu mitima gyammwe kubanga ekisa kya Mukama waffe Yesu era musabe okwagala mubeere n'okwagala mu mitima gyammwe kubanga Bayibuli egamba nti emibiri gyaffe yeekaalu ya Katonda musabe nnyo Katonda ayingire abeere mu yeekaalu ye mubeere n'okwagala